Diddy yani era bino byonna ebyetoolodde emitimbagano yakola ki? So Sean Combs, P. Diddy, I was just surprised nti byabaddewo mangu ebyokumukwata byayanguye. I was shocked kubanga si gwe gusoose okuwulira rumors ezo tuziwulidde dda nnyo ng'era biri ku P. Diddy oba 2000 emeka banga libadde ggwanvu naye ng'ensi yeebuuza simanyi FBI yali erinda ki okwata P. Diddy. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egwa makerenda. P. Diddy abadde P. Diddy wiiki namba abamumanyi abatamumanyi abali bamuwuliddeko abatamuwulirangako just tuweemuko brief mu ngeri ya munnayuganda kikyalina okumanya P. Diddy yani era bino byonna ebyetoolodde emitimbagano yakola ki? Kuba tuwuliddemu ne ku Diamond Platinum waffe nga bamusika bamukasuka eri banaboyo omu ku basajja abamanyi okuyimba ennyo tugenda olula nga ate ali mu kuyimba birala n'omukulu. There you go. Sean Combs, P. Diddy. Omanyi abannayuganda beebuuza lwaki entertainment webweru tumwogerako nnyo yatugasa ki? Tebamanyi nti Abanafrika tetulina nnyo kyaffe tetukirina nnyo tukoppa mpisa z'abali ne tuteeka eno nyambala tukiyita culture multiculturalism eyo tugijja eri ne tugiteeka eno omuyimbi ayambala atya olina okubeera ng'olina omunwe gwasigala omunene bwe guti n'oguteeka wano bw'oti oba gufuweetu oba tegufuweetu n'oba oli mu meeting bw'oyogera bw'ogugira bw'oti otofaayo banno banaafo batemukka kwegamba culture yeeri gye tuteeka eno kati buli kimu ekyapeninga ku entertainment yeeri gye tukoppa tukisikamuko ne tuleeta automatically ekijja eno bwe muwulira nti byabadde eri neeno mu Uganda bibeerayo ku lukalu lwa Africa bibeerako banje tulina nnyo kyaffe tulina nnyo bwongo baddugavu buyiiya nnyo amusosole muddaawo ne mumbeerako lwaki abaddugavu mbayisaamu amaaso. It is the bitter truth ge mazima. So Sean Combs, P. Diddy, I was just surprised nti byabaddewo mangu ebyokumukwata byayanguye. I was shocked kubanga si gwe gusoose okuwulira rumors ezo tuziwulidde dda nnyo ng'era biri ku P. Diddy oba 2000 emeka banga libadde ggwanvu naye ng'ensi yeebuuza simanyi FBI yali erinda ki okwata P. Diddy. Simanyi kiki kyaliwo bannamateeka oba baali bakollectinga bu evidence wano nawali simanyi nakumanya kubanga allegations nga weeziri nnyingi baana bawala abakozeeko naye ba bodyguard be abagenda ababaddewo nga tiimu ya Bad Boy Entertainment etaanika. Yes, Bad Boy Entertainment mu abagimanyi twagala nnyo okubannyonnyola P. Diddy yani oba omumanyi oba tomumanyi tokutawaanya nnyo kubanga tulina ebiseera bitono nnyo akireke akikomye kukiwuliranga bw'akiwulidde naye nga ndowooza P. Diddy atandika Bad Boy Entertainment record label I think 1993 ndowooza weetandikiraawo 1993 assigninga BIG big mwabaliwo ebiseera ebyo embiranye ng'eriwo wa West Coast ne East Coast mu hip hop omanyi ensonga lwaki saagala nnyo hip hop mulina nnyo violence wantalo nnyo you are brutal buli kimu mwagala mukozese maanyi biifu ntono nnyo n'oyagala ojjongera mu nnyo balina bye bambala ebyo ne bawulira amaanyi ne mubeera mu vidiyo nga muwuba mundu bwe muti bwe muteeka sigala please yimba oluyimba tuluwulire bwe mubeera n'ecupa arawundi bwe muziwanika bwe muyiwa omwenge a whole lot of violence in hip hop videos and hip hop genre as a whole. But even the way they sound era owuliranga n'olabanga n'olaba kati ekireese biifu nga kitono nnyo oli alina luyimba lukuba nnyo oli n'amuggyako empalana oli mukazi mulungi nnyo awo empalana n'etandika before you know beesinkanayo omubukuubo ne beeva mu bulago ne beekuba amasasi ne gavuga. That is the hip hop. Bwe twatandikira okumanya this word called beef mu gyekyendaawo
muje chendawo nga tupaka wali tupak Shakur nga tulina ne big sajja eri eddene bweriti kugamba walingawo violence mungi East Coast egamba fa abasinga ba Snoop Dogg awo ne bajja ba Aliya baaliwo bangi nnyo ba Mary J Blige kugamba tujje nga tukola ki but I'm focusing mainly on Bad Boy Entertainment ya PDD kulwaki PDD omanyi ntera nnyo ogamba abayimbi kati ndowooza kanki bagambe ogusookedde wano ku channel eno yes sir buli woolabanga record label nga yatandikibwa omuyimbi naye nga yaliwo yekka ku record label eyo yekabejja Alpha and Omega ye katonda waawo topapa kugenda kusayininga ezegeza PDD yabadde Alpha and Omega wa tunyumizeeko bameka abakyali naye mu Bad Boy Entertainment okujjako bano abaafa Big yafa yali ku gundi ku record label kati alina ndowooza alinako kana akawala akaseegu nkeerabidde erinnya simanyi oba nako kakyaliwo akayimba yoga let me see you do the yoga akawala ako let me check that name batubuulire kuliko noono lino esajja ery'ekirevu bwekyo ekitera okurapinga nga teryambadde saati Ricky Rose where is Ricky Rose ladies and gentlemen where is that guy because he was signed simanyi oba akyaliko naye just mbuuza kati nkunyumiza record label okiraba ndowooza tuliko naani awo omulala was Mary J Blige on the same record label who was that bw'ogenda mu listi y'abayimbi Monet is she still signed to Janelle Monet is she still signed to Bad Boy Entertainment I don't know kati alinako buno obuwala bwe beeyitanga Dirty Money abayimba I'm coming home where are those girls how famous are they bonna babula bubuzi how famous are they ne babanga bakyaliko mwegendereze nnyo record labels ebikonge ebyo nga Lion Island yes kwekanga ki nze njogera general knowledge byonna mubimanyi simanyi lwaki mwekanga nabyogerako ye yaffe yawa ne ya doctor mwegendereze nnyo Gargamel bebe cool anti kati yeyammwe tunyumize bameka abayimbi abali ku Gargamel ng'ogyeko bebe cool kwaliko togamba kwaliko gamba abaliwo kati ati simanyi wa Edith akyaliyo ate aliwo waliwo Gargamel Bounty Edith baba signinga ddi era bavaako ddi mwegendereze nnyo record labels ezo nga zaatandikibwa omuyimbi naye nga yaliwo yekka nga yekabaka ye munene waawo Lion Island tumanyi ye kamiliyoni yekka yaliwo yekka n'oleka record labels ezina kwegamba ebitiibwa eby'amaanyi nga ziswangiza avenue ezina ba artists ab'enjawulo genda mu ezo balina bangi okiraba tulina so many record labels eyo nga zirina abayimbi kati now they are turning into franchises I don't know if that word has a plural kwegamba nti kati osanga nti Sony eri mu America oba eri Canada obawa negenda ng'ezimba bwetyo eri ne mu UK eri mu Africa kwegamba ogenda okunganya abayimbi booti bonna nga kintabuli ng'oyinza okubala abayimbi abataka wansi wa mutwalo signed to that record label exactly kati awo obuzibu bwe twava connecting dots Bad Boy Entertainment why is everyone dying and PDD is still alive by the way nalabye balese okufa kungi nnyo mukadde kano balaze okufa kungi kubanga abaliwo nga Bad Boy etandika tuyinza obbabala ne tubabala 5 ba 6 buli omu afa nga bali mu ttaka PDD anywaki akozesa ki yokuba titafa awo ne tutandika connecting dots Diruga okay. Basaininga bamalawo bbanga ki? Kasi. Akatambi akalabikira wano nga muwala banyabwatya musise mu lift ndowooza kakazi katukali mu kudduka. Ketegula ekibambulira. Natukanga aveeri mu ruumu ng'ali mu tawulo. Kata tawulo eggwe. N'asanga nga lift tena kirozinga bweti n'akasika yo. N'alyoka akasamba eggere.
Where is Cassie? Because she was part of Bad Boy Entertainment. Akatamine bakateeka ku CNN. Sebe vubuka ero ne lidda mu kamera ne ligamba ndali ndi muto nali sirowooza bulungi ndi muntu nkula na apologizing but ingeri gye yali akubamu omuwala ng'olabira ddala this is inhuman, very brutal individual. So tubala ebyo byonna ezo stories zaava dda kati nga twebuuza why this year kyankanzeemu nali manyi nti tayinza kwatibwako kuba allegation zibaddeyo and I wasn't shocked nti final omusango guno bwe gugowinga viral ne bamukwata eyagubaddemu yali mukazi mweru tekyanshokinze eyamusombedde akabasa kaalimu esaawa nabadde noonya ani eyawaabi nendowooza nti wabantu bangi bakolektinze data wano nawali evidence nasilabye akakazi akakabaawo otuziga nga kazungu akasombye John yenna akasombye Tagali. I wasn't shocked. Nengamba wama African societies kakunyumize ku African societies we are trying to be strong. Abakazi bano babagamba baba solid omusajja bw'atakukubako takwagala kubanga abakazi banje abaddugavu bwe bakonyumiza story Diddy byabakoze naye basirika munanga ate ye kabejja yalina ayinza okunkola ekintu kansirike akazungu kavuddeyo ne kamuwaayo tekaagala kumanya naye nga akazungu si setup simanyi kati goyinza okyogera nga bw'okyogera kuba already is a brutal man kati n'omuteerawo akakazi awo nga kamusosonkereza already is a brutal guy naye jjukira mu nnyumba ye basanzeyo emikebe gya butto 1,000 nti oyire yabadde wali ng'osena n'olemererwa omumalawo. A grown up man, what are you doing with those bottles of oil unless you are cooking food? Yande atanga si chef nanonyeza obutambi nga omuvubuka tabanga mufumbi wa mmere. What are you doing with baby oil? Baby oil 1,000 bottles. Yabadde n'abaana. Anti kati nebuuza wazaala bameka oboosiga butto oyo yenna ate nga ayina omufulejje omuwanvu bwegwe tano ng'erimu ate obusengo kati newogamba nti setup omusajja omukulu over 40 years 50 what are you doing with baby oil 1,000 bottles omutunda gallons are you selling them? Lwaki teyagulira ddala bidomola bya lita 2 n'abiteeka n'abeera ne galoni ze? We are questioning what was the oil for. Kati mu Bannayuganda mugamba nti eyo byeri naye n'Abannayuganda wano waliwo abayimbi ababikola. Yes, I had a couple of artists nga baga tulina ba PDD baffe. Tulina ba PDD abaana abo n'asiiga n'aweeweeta n'abeera sinnakyogerako n'abeera n'agonza n'omugamba please etali chapati oteekako butto yaki babikoppa eyo awo siwe tujja tulina omuyimbi waffe yagaye kabutto ako just abaana basirika ojogendeko emakindye nti butto ali emakindye awo simanyi oba butto naye ngagendako emakindye oyira ali mu makindye buli woolaba state nga yesimuka abayimbi eri ebidomolo bya butto kati oyi PDD naye ng'ebintu bingi. Messi yali muyimbi ku Bad Boy Entertainment neyefuula awo omulokole n'atandika okuyimba awo ez'ekirokole. The man is still cursing. Akyayimba ennyimba ng'akolima. Is it true nti TDJX anti eyo gyenzijja okiraba Messi kati tusooka ne tubala kati nkubalira company ebaddeko abayimbi nga tebawangaala naye nga PDD asigala Alpha and Omega. Buli wawulira Bad Boy Entertainment oyo aba PDD. Toyinza kubala bayimbi bangi. Buli wogenda mu record label nga muyimbi ye Alpha ye Omega, Lion Island, Gagameru. Breathing space tewaba. Bwe batakubba bakutta. Bwe batakutta ogwa kazoole. Bw'otagwa kazoole osiraana. Noonyaako buli abadde muyimbi. Ebyo ebine ebitaano ebyo ebine ebisatu byenjogeddeko kubaako ekimu esewo bonna be basayininze ne bavaako
bala bonna. Where is this deep voiced man? Bona bonde mpaya bonde. Teyafa? Denzo. Oli gundi yafa. Yali Dizenat sigali wangu. Dizenat. Then yes. There is voyogerako omulala ye gundi Denzo. Denzo. Denzo asimule monde. Aliwa teyaliwa gagamero. Yali ku gagamera. Bachiwoko boys. In fact, ngovuda ate ku bachiwoko. Denzo yalina yakoze duo negayo mulala. Mr. Mwa Baifa Denzo yali negayi bali bamuyita batya. Waliwo gwe yali naye. Kubagayo bakuba n'olimbo lulala ekiga title yolimba sinungi. Amina wine wakomina yo. I think you know that show. Era kidenzo ekisajja. Yes. Bottom line ngezaako basigira ekifaananyi. Papa Cidy. Which record label was he? Go and look at the picture of Papa Cidy. Awe tulaga. Genda omutunulire mwetegereze nga tanayogera bino byagala kwogera. Mwetegereze yava mu record label ki Lion Island. Yep. Era yayogedde ne ku muziki gwe yakubirawo omungi. Yes. Bameka. King Saha agamba yali mu Lion Island. He had to go because was he a major artist? He was a backup artist. Alpha and Omega. Era yaliwo yakunya. Nagamba nanka akole King Bekulu ayinza otugamba nti okutambuza record label si kyangu. Naye waliwo obadde osigninga nga bagenda. Batrema yali ku gagamera. Yali ku gagamera akyaliyo. Anti katulaba ng'oddamu byenjogera byennyini. Akyaliyo. Nedda sewo. Swangiza Avenue ekuumya abayimbi baayo. In fact n'essera twandibadde tukyali naye. Rest in peace. Ono omwana ono yangazi eyamala n'akyusa erinnya twamaze ne tumunonayo etumuzi yangazi kati akozesa linnya ki yangazi mwana oyo alina erinnya lye siritegeera butegeezi yangazi mujukira nga bamutwala South Africa. I think ebiseera ebyo nga tulaba ne tugaba nanga akavubuka it was a very young boy naye nga life living ya live very but wenzija we wano the bottom line mugende mudeyo mwetegereza akatambi ka Fatijo ali ku interview bamubuuza ndoza bamubuuza ku bubaga bwa Diddy bwategeka Fatijo agamba nti omusajja ono tetwategeera amagezi gaalina fe yatuyitanga ewuwe n'ategeka pate ne tubeeraawo nga otuna mu ruubu basajja banene beereere n'abakazi kumbe ye yali acreatinga connections ez'okukola ki yali acreatinga networking eyaki aleseemu aba Grammys aleseemu aba BET alese olaba ndowooza gye tulaga omusajja waffe gwe bawa Grammy olaba ku bubaga obwo bwategeka bwe bagamba obw'ekiseegu tekyereza nti buli kabaga yategeka nkaali ka kiseegu alinayo obwa oiro n'obutali bwa oiro according to nga muba muyingira geti nga mulaba oiro buli naye Fatijo tayogera ku ka oiro ayogera bwe bwabaddeko nga bwa owaddala business wise Diddy is a good fellow amanyi business kuba yatuyitanga bwati tulidde sente ze ategese bingi tulidde tunywedde tukoze eki kumbe ye akola connections ayiseewo awo DPC owa FBI ayiseewo owa gundi akola connections buli wamu asimba makanda aliyo asimba amakanda nti toyinawo omuyita kati yoyo kati I'm not surprised he was building an empire I'm not surprised nga tumaze banga ddene nga these girls are not getting justice bonna bazaakolako ebikolobe era mulinde kuba looya we omukyala yagambye nti omuntu we alirwedde okutekinga stand ayimirire ku katuuti looya wani looya woono owa oiro owa Diddy lawyer we babadde bamuinterviewanga n'agamba I think my client is ready to take the stand. When you take the stand, do you know what it means? Ogenda kuba bujulizi. Kati mwewunyanga ku bajulizi bw'anaaba anaayogera mannya mulimu abali connected to BET and Grammy Awards. Naye ku Diddy list eri bulala kati bwe tuba tuconnectinga dots bwe tutyo entertainment industry ya Bulaya ne ya wano byebimu. There are so many girls who are giving away their things because they want a song to be produced by this producer. Waliwo producer. What is a producer having a bed in his studio Thank for? you. What is Mazongoto doing in your recording studio? Can't you sleep on the floor? Omugongo guno. Ah. N'ensingo.
kati nze bwemba nabankema ayingidde agenda recordinga luyimba bwe ntunira nabankema we tunulira mazongoto yange omanyi byenyinza okulowooza ate oba olowooza akigwali basula naye weeba mazongoto teriimu nga omwana wa gundi sijja muteeka ku seminti tokalaba kale naye era obuseegu bw'ennaku zino ne ku seminti abaana b'ennaku zino abawala b'ennaku zino ne ku seminti kiggwa naye ngamba ng'olinamuuko ekisa seminti katumule katumuleke yimba teekayo erisooka teekayo eryokubiri olobya yimusaamu kirira byebimu dipididi byakola ate gwabwe si abayita gwoweereeta bangambye njagala kuwangula gundi gulami nkoze ntya tiyingira ogiwangule nti londamu awo akanaakukolera kabuto tulina essanyu nti vidiyo eno eri mu Uganda eri mu Luganda USA teyinza gigwako okujjawo nga bagivunudde bagiteeseko okujjawo nga oyira asusse mu bye twogera yes kuba kati tuconnectinga dots bonna abayimbi ba Africa batuteereddeyo abayimbi basonga ku oyira awo si buli awangula Grammys nti bamusize kabutto dear people naye waliwo abantu nga waliwo ekyokola awo era nga ye omulabirira nga musajja ali connected ye kyalina okukola kiba kimu alina okuproducingira oluyimba ng'ensi ne weenagamba nti mu butuufu oluyimba lusaana Grammy nga tebagenda agamba okitaba amaze okusiiga kabutto kanaga kati yimba n'akupika yimba kati n'agenda n'agamba oli tali waffe omwana oyo mumuteeke mu kategori eyo naye njagala awangula omanye ebyaffe naawe munyigemu obuto ye kinakimaze era n'oli agenda owuliriza waati ku rekodiyo nga mwana yayimbye it's a good song tumuteekeyo ng'obuukira kikopo ojjayo kiramba kumbe baakubaddeko simanyi saawa mmeka dakiika mmeka ekikopo n'okifuna you know why people fight for Grammys awards and these awards prestige awards tezibeerako sente tezibeerako sente teri award ebeerako sente naye nti ebijjirako binene naye gwe omuyimbi kyowula buli muyimbi awangula award bw'abanga abadde asaba $5,000 egya $1 okumupangisa okukola lwawangudde award sente azitripolinga mileage yes azitripolinga nakati ndi ku $12,000 kubanga Grammy eyo ekulabisanga omuntu asinga okuyimba amanyi top of the world. I'm not saying it's true, but I've been asking myself, what songs does Burna Boy have? Ezimuwanguza Grammy. But kisajja kiri talented man. Atenze nganye buli omu ali talented. Ne Saha ali talented. Why isn't Saha having a Grammy? Nange ndi talented wendi. Ebigambo byantoko mukano wali wasobola byogera. Andi Saha tayagala oil. Sinna kyogerako. Sinna gamba nti oli ngambye nti I'm not saying it's true. Naye bwe ntunuulira ennyimba za Burna Boy sinza kujjukira mu luyimba lumu yadde. Era waliwo akaseera we neebuuza ayimba luzungu si luzungu. Naye kikuba. Kikuba. But at the Grammy level ennyimba ze ekyezi awo ezirina z'ogamba nti So you are asserting nti ka oiro kaavuga. Sina kyogerako naye just ebifaananyi bino mutandisa okuta nga kubanga naliwo nga PDD alinda mu compound ye. Olikwebe waliwo kali akawala akagende ewa PDD awe kaina ekyambalo kya pink kyekavaayo nakyo nga kabaddeyo mu biseera lwa byali bya Grammy waite ebbanga Burna Boy naye ajja ku show ng'ayambadde ekyambalo kifaanagana n'ekyakakazi kali omubima gye byambalo byabwe ebyo ebitayawula oba musajja anaataoma mukazi kati abaana baagasse eddozi ne bagamba akawala kano we kaavaayo waayita ennaku ono bwe yagendayo naye ndozi oli yagenda ku shopping yagula ebyambalo bya mirundi ebiri. Yes, tuconnectinga dots. Kubanga mu Nigeria erina abayimbi abalungi bangi. Unfortunately at a personal level Burna Boy simuteeka mu bayimbi banga aba Nigeria abasufu. Kubanga na timeless songs ezitali za Burna Boy. Twogera ku ba P Square, twogera ku ba Tubaba, twogera ku ba Thames, twogera ku ba gundi ba bani abalala awo.
Wizkid naye yali akikuba. What happened to that guy? I don't know what happened to Wizkid. Akayimba ke yawanguza award. Simanyi oba lwakuba Beyonce yakaliko. Simanyi oba kwaliko butto simanyi. Naye nga oba yagaana okuddayo kima butto omulala. Simanyi na kumanya oba lwakuba kaali ka Beyonce nga ya featuringa. Omanyi bw'oba nga featuringa Beyonce wawangula Grammy. Now automatically oba owangudde. Yeah, because it's a song lubalumu. Naye nga tulina bayimbi bangi nnyo abalina music. Angelina Kijo. Angelique Kijo. I don't understand that music naye ng'omulaba she has kept her culture. Asake naye simutegeera bulungi naye nga alina this hype around him. Okiraba ate nga n'ennyimba ze singa teziri mu luzungu. What were the Oliza Kodi? Is it Namchebo Sakodi? There is that. Yes, Sakodi very good at hip hop. Alina akayimba ne Bob Marley. Kati noonya Burna Boy alina kana akayimba ke yayimbye oba kaki. Naye kyenkimanyiko kitera ennyimba zaakyo noonyamu kiba ne lines eziri kiba ne kache lines mu nnyimba zaakyo. Kati bw'enaba video nga P Diddy amulinze mu compound. Nagamba I'm waiting on my brother. Ebiseera ebyo ndowooza baali bagenda ali kubanga yamukolera album yawangula Grammy. I'm waiting on my brother. Get ne yeggula bweti. Burna Boy n'ayingira. Neggalawo. N'abeera ewakaawo, n'abeera mu compound. Shootinga so many clips. Ne mu during COVID nga tebayinza vva waka. Era P Diddy ng'omulaba they are very close friends. Ngamba P Diddy, when did you ever become friends with Africans? How many that times close have you been to Africa? Tubuulire. Bambi Burna Boy awavo. Kati fe tulinza atekinga stand. Bwe mumanga mugamba ziti bino ebifaananyi si bituufu. Bwe muvaayo amannya nga galimu abali connected to these awards. Mujja tubuulira. Then the future for Grammys also. Mujja tubuulira. The future for Grammys is also in question. Yes. Kati bye tugamba. Bameka abawangudde awards mu gundi era abamu batandise obuuza nti lwaki Davido talina Grammy. Kati awo tulaga wakati embiranye mu Nigeria wakati waba basatu. Tulina Wizkid, tulina Burna Boy ne Davido. Why is Davido not having a Grammy? That is a good idea. Kubanga Davido alinga Chris Brown. When last obviously watch Davido did Chris Brown win a Grammy? Obviously watch Davido kino wokitunulira China independence mugana ya amaanyi nnyo. Naye nga ate omulaba ddala mu finances nachi kyesobola nnyo kati oyinza okisanga nga tojja kisanga kigabya kisiru. Yes, tojja kisanga alinga 50 Cent has been saying that lumu P Diddy yamugamba nti nkutwaleko for shopping. Sibu kyamukuulako nnyo waayo ekyo naga omusajja omusaba otya okuntwala for shopping. Okuva ku olwo 50 Cent yeekwata anti mu shopping osanga mu kasero baanigaseemu ka oil. Awo tubeewo. 50 Cent oil omutwala wa tujja tugende waka. Kati kyekyo ne wanno mu industry tubikola. Ba presenter bangi nnyo era abawala abo tebanyumya bintu. Atebanyumya bintu. Atuuka wali n'oteekawo akayimba. Ogenda okulaba nga presenter akugamba kati tukoze tutya. Tekajja kubwa naye ng'oluyimba lulungi. Naye waliwo option. Kati oli agenda okubalamu naga era mwana wattu ne mukolaawo bye mukoze era akayimbako n'akakuteerayo ne kakwata. Biri n'ogamba after all ebitundu by'ekyama tebiggwawo. Byali bisenguseeko. Oyagala kubuulira bantu nti waliwo ebyolya nti bidduse. Bawula bangi babi bakola ebyo ebya P Diddy. Babugi. Abugi tebalina kye bamukola. Nze nsoma omuntu. Bugi yagambye nti oli ya blackmail. Bugi yatugamba yeetunda. Teri muntu gwe batakola bintu ebyo ebya butto ng'okola video bwekyo n'otukunamira n'otulaga embalakaso n'empataanya. That is an oil girl. Omulaba engeri gy'akyusaamu akabina bwati. Kati atali wa oil akakyusa ati. Atali wa oil omulabirawo nze mulaba ne nga si wa oil. Kale, so that was it. Webale nnyo okutuyisa mu lugendo lwa Diddy olwo. I was looking forward to it, to have a show with you straighter. Kuba nkimanyi omusajja obadde omugoberera nnyo. Bwe tuva wa P Diddy ale tudda wa Papa Cidy.
jamanyanga gafaanagana wetuva ewa Diddy tudda wa Papa Cidy. Papa Cidy, sorry. Papa Cidy tetulina nnyo muwabudde. Tetugenda muwabudde, but just kyembadde njagala oyo okoneko era yita mu coding tosumulula. Cause omulamwa gwaliko si gwe tuliko. Mwana mulenzi oyo yavuddeyo n'agamba bane nkoye. Anyi kane yanjula entinze sisulise ne basulika. Kati bwamaliriza obuzibwe bwavudde kukasuka ate erinnya n'agattako institution so yitaawo dakikasi. Papa Cidy ali mu nsi ki? Tulina otandikire ali mu nsi ki? I think is in the UK. In the UK. Yeerira ebisiyaga bye. Ati ngunagayo ite mu coding naye mama. Sorry. Mama oja kasalamu. Sorry. Tekajja salwa naye. Omanyi omuyimbi yenna. Esimuno nandi kufunidde oba ntebe. Omuyimbi yenna. Buli wogamba wewe yanjula n'ogamba nti nze mbirya. Naye nga toli mu Uganda. Ntera nnyo bagamba nti byeriire. There is nothing genuine about that. Papa Cidy omwana oyo obwavu bumulumye. Papa Cidy. Allah akbar. Ng'agezezzaako atobye n'ensi eno. Byenjogerako is public knowledge. Omanyi Ugandan is you want to pretend. Ebintu byenjogerako bye mumanyi naye oyogera nawe batunula bweba no tunula eno. Kyekino kyekugamba. Batunula bwati Papa Cidy obwavu bulumye omwana oyo. Nese kuluma yenna. N'ennyimba ze zonna zaakubye ne kamiliyoni. There was a time rumor was going around nti bwokola ne kamiliyoni kola boto ddangulu. Kale kyo mujagamba nzaacho. By the way Papa Cidy yawasaako ne ku muzungu. Yawasaako ne ku katola balayini. Omayina kati atoyogedde bitandise kuzira. Yes. Papa Cidy yawasaako ku mukyalo omuzungu. Tola balayini. Kati ye bw'abagamba nti mbirya ne yeekubya akafaananyi n'omusajja munne n'enviirize n'aziteeka mu tintuwe langi yaabwe pride colors. What do you get? Is this a genuine man? Is this a genuine man? Abirya? Oba ali ku green card e Bulaaya? Mawani. Ekirala agaseemu awo Kamiri. Waliwo yaddamubuuza nti biki tunnyonnyole biki n'agamba mwete mwebuuza lwaki nakuba ennyimba nnyingi nga ndi mu Liona Island. Like ayina engeri kale the issue yange teyabadde ku bintu bye. Was about engeri gy'adaasuulasuula amannya. Papa Cidy anaamuwa ebiseera agenda mala biseera teri kyagenda tugamba. Tuvuddewa. Kubanga ne bw'ayogera ku bali baayogerako teri kintu kipya kyagenda boogerako kye tutamanyi. Ate nga we are still looking for evidence nga tetugiraba. Gaagala tuwa breaking news. There is no breaking news from Papa Cidy. Breaking news yabadde nti abirya. That is the breaking news. Ate ali ku TikTok okwo agenda every time annyonnyole. Breaking news yabadde nti twabadde tusuubira Papa Cidy nti ayinza okuyingira this umbrella. So byagala okwogera ku Liona Island mpozi kamiliyoni mpozi eri yonna side gyagala okwogera ebyo byonna you are just stating things bantu bangi babyogedde bayogera dda ne Papa Cidy obuzibu era nkyaboogera asuula nnyo amanya g'abanna asuula abali eyo obwedda amentioning abasajja abamentioning omu tuli ne gundi no tuli nayo si asoso ba mentioning waliwo omwana wana ali ku podcast number simanyamu kyaza okiraba naye ayogera bw'atyo. As we are coming to the end of this show nalabye nobody ng'ali mu maziga was yesterday oba agamba mbu Weasel yamukubye mu kooti kati agamba nze Weasel naye tewandikoze ekyo nze yandibadde akuba mu kooti ate kati gwe yakubyeyo nze mu kooti nze gwe wakuba ate nze gwe otutte mu kooti. I don't know if you saw one bwe kitaba katemba nga bwe bagamba kiyinza okuba kyaddala nti balina embiranyi bwe kitaba katemba abantu abamu bagamba nti oba tebaagala kuwaako maama wa Moze kasente nga bali mu kwekubaano bafera kubanga Moze I mean Weasel addamu n'akola video bibaddewo tugamba nti walaba video nga akuba Nobert Mao wamulaba nga amukubira ddala fine naye
yamukuba omusajja n'akaaba n'okaaba tewali buzibu events zimala okubeerawo Weasel n'ateekayo video ng'akuŋŋaanyiza agasajja gonna gambadde overall bwegati oba ng'ayagala tegeeza nti tulumba nga netandika okwetegereza nnyo video ensagaza Weasel ne Nobody bayinza oba balina kye babala nkuwadde sayidi bbiri bantu banga bali mu katemba ng'oli kyagamba nti tebaagala kuwaako ku maama wa muzika kasente baagala bakalye konna kubanga nabuuza Weasel baagala mubuzaabuza wano kubanga nabuuza Weasel singa muze yali aliwo yandikiriza okuyimbira obwereere waliwo yakimubuuza mu comment section n'agamba nze omanyi olwangamba nti ngenda kuyimbira ba Good Life ate aba Good Life baagala nnyo famire yaffe nengamba kale kanyimbe ne wenyimbira ku bwereere ebirala tunaabiraba nengamba Weasel you can't be this dumb twayingiridde sente kale ate gwoyimbi ugamba otya nti nayimbi singa ogamba nti twayingiridde bwereere naawe n'oyimbira bwereere nanga Weasel dots tezikwatagana singa muze yabadde aliwo neweyandibadde nga yabadde Good Life show yandikiriza muyimbire bwereere nga temunnasasula temunnasasulwa tikyandibaddewo so ziri sides bbiri kyoba olaba akaaba mu ngeri gyakaaba nandikiriza eri eyakatemba agamba kale singa nze yakututte muki daniga okuntwala eyenkaaba is flattery they are just joking around with us olaba ate okaaba bwotyo Weasel gwe yankuba ate eyenkaaba si seteri genuine nti bayinza okuba bali mu katemba era ffe tulinda olindanga nnyo gye kiggwera wewanyuma kubanga tujja kulinda tulaba omusango gunaatambula gutya banaasiba Nobody banaamusiba era Nobody alina bivulu bimeka byaganye osasula abayimbi connecting dots lwaki agaana okusasula munakampala n'asasula owa western owembala yafuna esente ze takomplaining ate Weasel owawano namulabye ali mu maserifi ne mukyala we owembalala anyirira bitya ali mu ssanyu is very okay mukyala we anyirira kuba abakyala be batera nnyo okuleeta obuzibu singa sente tezizze yes kati wanakampala n'obujagujagu bwe tulina ate nga mukyala we yali mu senta wali kwasaganya enso kati gwe n'ogamba nti Nobody teyansasudde nga bw'ataasasula ani atubuulire ani gw'ataasasula esegeeza omuntu alina okuba bano mu mateeka ye maama wa ledi amulimba mwagala kusiba nandibadde amugamba naye atandike ebivubuka bino ebivubuka situli byangu bimuyisa kulitala naye apangisa yawe ekivubuka nga kimanyi okukola investigation kijja muleetera amazima nti maama bali abaana bakola omusimbi era newoosabayo wali osaba bisatu newoosabayo bina bijja kuvaayo kati byebyo kale bwe tutyo nno wetulabise obaka bwe obusembayo Benito nga by the way ndowooza ekirala law society what Uganda Law Society ndowooza egenda kulonda leero simanyi lwaki saakyogeddeko wali mu ntandikwa waliwo eyavuddemu ndowooza kati embiranye eri wakati waba Isaac Semakadde ne Isaac I think Atukunda something like that yes so but I think Semakadde has an upper omuyaga ayinza okutwala naye tomanya kubanga ono kiringa wenyinza okunyooma Kamala Harris nga ndi team Trump naye tomanya naye baba waliwo natuuka nentyamu ku bya Trump omusajja oli okuvaamu n'alekera Harris ekintu ekyo kyokka yavuddemu n'akola statement ekintu ekyo kyokka kiina nkakasa nabo bagula omuliro nti balinga abatulese omusajja ebivubuka ebyo biyinza okutuula eri ebbali kiri ekisajja ebivubuka ebyo biyinza okutuula eri ebbali mu busuuti erina okutaasa kati oli n'ababuuza ekibuuzo omwami oyo mwagala abeere mukulembeze wammwe kiki ekigaana muwuliranga gwe mwetaaga amutunuulire bw'afaanana okategedde akantu ako ne bituulako eri ebbali naawe oyagala abeere mukulembezeewo omusajja mukozi nnyo asituganye nange ekyobukozi kiraba bulabi mwetegereze nnyo mwetegereze nga MC agamba wali nti
Twanjula President wa Uganda Law Society. Obwemuguyisizawo omusajja ne balyoka bajjayo butwiti olaba ekifaananyi kino biki byakutte mu ngalo sajja alidde ejjala akutte makoola gaaki oyo isi ovakendo awetegereze siga akabeji kano yali alwanyirira akakoola ebbanga eryo eddene nga tekalina ttabu tekalina ttabu posters zo ziraba anaabeera kwala ali buli posta gyafulumya wabeerawo wali obukoola mu background kati awo n'addamu n'akubuuza omwetaaga kulembeze wuuyo tumuwe kyetwali tubuuza kampu eri kale ogitegedde ngitegedde sebo sigattako nga tugamba liire mwetegereze nnyo wali we twali ne wano we tuli banjudde pulezidenti wuuyo ajja wuuyo alinnyalinnya amadaala agenda ku summit mu USA tukulembera represent us. Look at the man's shoe. Wetegereze engatto gy'ayambadde. Awo ne balyoka bakukyusa ne bagamba kati tunulira Isaac atukunda. Look at the gentleman. The cat asaze eno Cidy obuviri alina engeri gy'abuteekamu kagiriisi kamasaamasa bwe kati obukowekowe n'abwambusa yadde musajja ogenda nani tayi n'asiba n'agyambusa eno alinga agenda okutugwa kooti takisido. Look at his issue. Won't he represent us well? Katulinde bulinzi kati yawentidde naye nga nze amutiimu muyaga era ntege naye awontidde. Let's see what okulonda kwa leero kale bwe tutyo nno we tugenze maaso n'okuba nti tulabika olunaku olwaleero. This is the weekend show. Tubeera buli lunaku olw'e Saturday saawa 10 n'olunaku olw'e Sunday saawa 3 ez'okumakya ku YouTube channel Agaliwo. Leero twakoze babiri Bukenya Media talabiseeko ali side ze Kasese eyo bali ne Byebe Cool Alien Skin n'abalala bagenda maaso n'okuba nti balambula Uganda batambuza ensonga bwetyo. Tujja kuba nti tumufuna weekend ejja ate ebigambo tujja kuddamu okuba nti tubigamba. Mwebale nnyo abagenze maaso n'okuba nti mutwekuumirako. Njagala okutegeeza ku Alson Painters UG bano bagamba bagenda maaso n'okuba nti bakusigira langi ekizimbe ky'okuviira ddala ku kalina n'ebizimbe ebyenkula yonna olina mizigo gy'abapangisa single room wati bagenda maaso n'okuba nti nno bakusigira kalangi ku bbeeyi ey'okuba nti muteeseza bulungi. Ate era mukadeke kamu njagala okutegeeza ku Urban Bar enesangibwa Namwona tuka ku Orthodox Small Gate opposite we wali Urban Bar. Bagamba nti buli lunaku olwokusatu wabeerawo campus night. Friday sembayo mwezi babeera n'ekibira ate buli Sunday babeera ne la branch. Mukadeke kamu weekend n'ennaku endala emipiira gigenda maaso n'okuba nti gitambula. So wegiri ku screen gagade Champions League Europa the Premier League La Liga na buli kyonna ekikwatana n'emipiira gigenda maaso n'okuba nti no mugiraba wano ku screens gagade. Osobola ogenda maaso okuba nti oyitawo ate ensonga ne mugenda maaso n'okuba nti muzikwasaganya. Abasidi omusunsuzi erinnya mbadde ne Benito ensonga zitwale nga bugenze maaso okuba nti oziwulira. Agaliwo omukutu kwe tuli genda maaso okuba nti vidiyo eno ogirayikinga. Rukia yabadde ku camera. Thank you so much. Mweraba.